The Newsroom, where untold story is revealed. Amakubo mu Busoga gonna gagadwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu namungi w'omuntu wamusazeeko nga tannabana kutuuka wajagenda maaso na kubeera nga alaga. Bannabusoga bamwaniriza mu mizira mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu era oba oli awo ne bamwanjulira n'ebyo bye balowooza nti bye bibaluma ate ebyo beetaaga bakulembeze bwabwe okubeera nga babikolako. Baabano bamulopedde ne Kyagulanyi byabazeemu nabyo bibino. Musajja wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Kapereru Fotose okuva lwe yafuna amasannyalaze ga Bobi Wine yafuuse ensonga. Wona kubyeraale n'anoonya akalulu ka Bobi Wine abategeezezza nti mulonde Kyagulanyi era mugende mukebere enkalala zammwe ng'obudde tebunnaggwayo nti zikomange ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Bibadde ebigambo bya Kapere n'ebirala bingi byagenze maaso n'okubeera ate ng'ayogera. Ngenda banga mbikuwa maaso ko awo kuba emboozi mpitirivu nnyo zigenze maaso n'okuba nga nkuleetera ate oba oli awo n'okuba nga tukubaganyako ebirowoozo eyo yonna gy'osinzirira. Kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gyempereka like wagiwa like oba ogiwadde muliro okugitambuza otuukira ddala ku buli sekinoomu ate gyasinzira okubeera nga awangalira mu ngeri y'emu. Njagala okusaba gwatana subscribing ku mukutu guno osoko subscribing ate otwegatteko mu butongole nnyo nnyini ddala awo wennyini. Olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu bitundu bye Iganga, that's Busoga region, era mu bigambo bye bw'abadde agenze maaso n'okubeera nga atuuka abantu ne bamusalako ne baggala ekkubo, then kyabadde alina okukola kubadde kuyimirira kubeera nga munnange yababuuza kabategeezezza nti kye twagala okubeera nga Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mwena mumanya nti akalulu ke tugendamu tekajja wakangu naye tugenda mu protest vote. Era Kyagulanyi agamba bakukola ekisoboka wabula ye bamuyambe kimu kyokka bamusindikire ababaka abategeera oba abakulembeze abategeera naddala ekyokukola. Naye ate bw'amala okuwangula akalulu agambye nti bajja kubeera nga bakyusa Uganda mu kaseera mpaawo akaaga. Njagala nkuwe ku bigambo bya Bobi Wine bino obiwulirize. Osegedde tuli mu kupulaninga okujja kwedikiteta kamala mumanyi baganda bange yefe tuddako buli kyemukola mukikole nga muyifu abakola ki tetubanga twabadako bonna omanyize pulezidenti yaddako njagala mupe bameya balungi bakansala balungi MP abalungi kati nange kikwate nga Uganda tugitereza butereza naki baba tuje kyeyongerayo waliwo essomero lyetutwalira ebintu tuzejja sibabuuzako kayala temutanyi tujja kukomawo ate nga tuli babi sibabakutusajja bonna ababusoga abakulembeze baffe bano bonna Honorable MPs ba mayors bonna betusimyewo nyinza obutabamenya bamalayo naye tubagala nnyo tubasiima nnyo. Kakati tuli kugamba wagala primary school tubaweeyo ebyokuzimbisa tulina ebintu bye twabasuubiza emyaka egiyise. Twenda tujeeyo muge bulungi temukola accidenti bafood soldiers mukome eddembe
kakati nno eri abo bonna ababadde bagenda mu maaso n'okubeera nga bavaayo ne bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amaanyi gamuggwa takyalina maanyi era Kyagulanyi mukulembeze wa Central olunaku olwaleero wadde agenda mu Busoga I think abalazeeko nti ekituufu kiri nti okuva Kyagulanyi lwajja mu byobufuzi bya Uganda mu 2018 ebintu byakyukamuko 2017 yayingira parliament by election ya Kyadondo najja yingira parliament n'agenda mu kuba campaign za 2018-2019 wa Kasiano Wadri Mwaluwa ever since webamukubira amasasa agwo embeera yajja n'ekyuka era Kyagulanyi n'afuuka resistant mu byobufuzi by'eggwanga Uganda n'okubeera nga yomu kwabo ba opposition politicians abagenda mu maaso n'okubeera nga ba owning crowds ne bw'aba agenzeewa g'amasannyalaze ge akyagayina. So FDC ezimu ku pate z'ebyobufuzi wano ze tulina ng'eziruddewo ne ziwangalira mu ggwanga Uganda iyo yawukanamu ebitundu bibiri. Bw'otunuulira FDC n'efuna FDC Katonga kw'oteeka FDC ey'Ennajjanankumbi era ng'eno leero wadde musajja mukulu amanyikiddwa nga Khalifa Aganaga okubeera nga munnange yabakwatira bendera mu kufunoonya akalulu ekifo ky'omubaka wa Kawempe North okuddira omubaka Segerenya Muhammad mu bigere yatuva ku maaso ate mu mwezi gwe tukubye amabega. Kakati ebintu bwe biba bwe bityo ki kyekigenda mu maaso n'okubeera nga kitegeeza naddala eri abo aba politicians bwe tutunuulira Nuupu abavudde ku Kyagulanyi n'abagenzi mu maaso n'okumuvuma cause Pugo okuva lwe yayawukana ne Bobi Wine ebigambo bibadde bingi bangi bagezezaako okubeera nga bagamba Bobi Wine muli wa bisiyaga Bobi Wine oyo mutamiivu oyo omunywi wa njaga n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. They have tarnished his name naye asigadde nga akyasobola okubeera nga attracting crowds oba okubeera nga aleeta abantu abawerako. So kirabika kiraga nti ne gye tulaga mu kalulu ka 2026 Bobi Wine agenda kubeera influential nnyo ate era w'amaanyi nnyo nnyini ddala. So katubirinde byonna tulabe nga bwegenda kugenda maaso n'okuba nga bitambula. Wabula Bobi Wine yakyali mu bitundu by'e Busoga ng'aliko essomero lyagenze maaso n'okubeera nga akyalira kubeera nga batwalira ebikozesebwa kw'oteeka n'ebyo ebyokuzimbisa ate nga bwe yali yabasuubiza. So olunaku olwaleero bw'ati abukeereza nkokolo genda mu bitundu byeyo okulaba ng'ensonga zikwasaganya ate mu mbeera bw'etyo. Mu ngeri emu Musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Kapereru Photose agenze maaso n'okubanga munnanga akuŋŋaanya abantu be n'abategeeza nti banywanyi mu kujeeyo mugende kugombolola zammwe mulabe enkalala z'abalonzi mutereeze buli kimu kuba ekyokukola tulina kubeera nga tutiikinga. So Kapere agenze maaso n'okubanga naye atandika okubeera nga ali active mu struggle. Kino nno kitulaga ki Kapere ono yennyini yagenda maaso n'okubeera nga avayo n'asaba Bobi Wine amutwaleko ebweru amulinnyise ku nnyonyi ne Bobi Wine muno yataakola nsobi bwe yatuuka okugenda e Dubai n'atuwala Kapere e Dubai awumulemuko n'amutwalira mu first class amutuusiza mu hotel 5-star hotels asuze bulungi buli kimu era nadda nga afunyemuko n'akasente keyatwaliramuko omukyala omulema omukadde mu bitundu by'e Busoga eyo n'amutwalira ebikozesebwa. So Kapere y'omu ku bantu abalina omutima omulungi oba gwe tuyinza okugamba nti Kapere is among those people abalina golden heart. So olwaleero ndowooza kyakoze kibadde nga kyakuddiza ku Kyagulanyi okunga abantu n'okubeera nga ababuusa. Kyembadde ngezaako tegeeza nti tuyamba abantu nga tetumanyiwa we batugenda tuddiriza ate n'ekirala nti waliwo abantu be tulaba ne tulowooza nti si bamugasa eri eggwanga kyokka ng'abantu abo bambi buli muntu yenna ali mu nsi muno wamugasa eri eggwanga era Katonda aliko wa we yamutegekera wayina okuviirayo mu kaseera akatuufu agende mu maaso n'okuba ng'akola ebyo ebigasa ate oba oliawo eggwanga lye. So n'olwekyo n'ensonga zo mpitirivu nnyo nnyini ddala. Kansooke nkweka vidiyo ka Kapere kano. Weewandisiza ku ggombolola yawa oba weewandisiza ku ggombolola y'e Makindye genda weewandisize ku ggombolola y'e Makindye. Bw'oba oli w'e Nakawa genda weewandisize e Nakawa. Bw'oba oli w'ene Entebbe genda weewandisize Entebbe. Osegeera buli wamu osobola okulonderawo. Osegeera kati nze ndi muvubuka. Osegeera nze ndi muvubuka naye mbadde mbasaba tuli mu 2025 osaanidde okulonda osaanidde okwewandisa nga bukyali. Osegeera ate tuleme kutuuka mu kalulu ka 2026
ng'ate munangeesa ate siba neweneewandisiza ate sira gyemanyi ababooda tulina okwebereramu ababooda manya ennaku yo oli bubi nange ndi bubi olya bubi nange ndya bubi oyambala bubi nange ndya bubi kati kakubuuze amafuta omuntu agammeka olunaku kati tolaba katosola kwagala kunywa ku mafuta ga mitwalo 5 ng'olinamu esente zo kati nange tenyindi wano siinaamu osebera nekirina okweberera musiwe bw'owuliriza emboozi ya Kapere ono Kapere maama we yafa nga muto era ekyatta nnyina kitaawe yamusambasamba okukakana nga maama afudde lwa kumuzaalira mwana omubi. Bambi Kapere yeebaziza maama we n'agamba nti singa si maama ku bubi bwange buno kuba bulungi waki naye ekyamazima sandabye byendabye era sandibadde kino kyendi. Ebigambo bino bya Kapere bikwasaamu kennaku ate bikaabya amaziga. Obubi bwange buno bwendiko oba obulungi bwange yali maama wange. Maama wange yanfudde kiro kyonna kyendiko essaawa zino. Maama wange kino kyendiko yakinfudde okutuuka senga yansula mu kasasiro nandibadde siri kyendi essaawa zino. So ensonga bwe zityo bw'obanga oli awo nga olina yakuwaana n'agamba oli mulungi ng'olina emikono ebiri ng'okola nga buli kimu ky'okola kitambula, nkusaba weebaze bazadde bo kubanga munnaye baatoba okukutuusa awo. Naddala maama yakwetika emyezi 9 kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Nkusaba n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu video gimpere like sharinga ate tusobole okugenda maaso n'okubanga ensonga tuzitambuza ffenna. Nze Deni munzikirize mbateere wano tusinkane ate nga munwakkiriza tukwatako emboozi endala nnyingi ngenda kukuleetera Bobi Wine byayogedde ng'ali Jinja olunaku olwaleero. Kankulinde nkuwe koza ali mu field yakyakola era ensonga zigenda kutuukako butereevu nnyo nnyini ddala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.